Ekigudde ku mpuuga kika oluvannyuma lw'okulangirira nti agenda twala President Robert Sentamu Kyagulanyi mu kooti. Kaakati nno gyandibanga gyawunyedda. Kankusanyire katambi nenga nkusaba subscribe nga gwe atanaba nawe atanalayikinga video gena maaso bw'otyo oberenga ogirayikinga. Kati mpuuga kimulekawa yagwadde oyo. Mirambo tebagikyusiza ddwaliro bagutwala mu ggwanika. Mpuuga mulambo yagwadde. You cannot talk about Ugandan politics and talk about Mpuuga. Power base yeri. Politics is power base. Nti mama kadaga yimiridde Busoga. Mu Western waliyani. Mu Eastern Gundi Captain Mike Mukula. Gwe power base eriwa. Machiveli tuwasoma kataboke. Machiveli agamba if you want to be a politician you must have a power base. Buli omu alina waasinzira okuba Gaddafi basinzira Benghazi ba President Museveni okuba Amini basinzira wa Nyerere Tanzania. You must have a power base. Mpuuga eyeriwa Wizabedi Bwanika ono yagamba nti bamusiya gatena atatubulirani yamusabiriza kati Abedi Bwanika obina bumulinga bani ani andi musiya zaawo kwayiriza baba Omugalatia President yamuwaka esente alunde embuzi oba zafiira tabyogerako. That's why I don't take those boys seriously. Basanga wa genocide bali ya miyembe. Zisina mune byafuzi gwe respecting. Bunaje babira abawe sente. Kakati gwe kyotamanyi Kasuku today Mpuuga mu byobufuzi ye yagwa. Mpuuga alinga Mau. Ene Mau yagwa. Atale sigate bamuwa bwa minister. Wanu waliwo katinga masa ya bannabyabufuzi basigadde ku President Museveni balonda bwa minister mukaako. Akyayogera ki mu bantu. Ono Mabiki. Abo baba manyi basobozi. They are seasoned politicians. Bajja they are mercenaries. Bajja for something ne bakikola ne bagenda. Nikati politics wa Uganda asigadde ku bantu babiri General Mozi ne Gundi ne Bobi Wine. Those are the generation leaders now. Tosula kwogera ku future ya Uganda nga tobakoze eki. Nga tubugeddeko. Kakati Mpuuga aliwa. Speaker ya muyamba yabaddamu wa sente mu parliament. Kasita bamujja ku bwalidde of opposition. Kasubire mbigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu bwotyo omwewulirirako embeera yo ekutte wansi ne waggulu. Social media ekutte omuliro okuva omukulu Mpuuga lo yavuddeyo olunaku olweggulo n'alangirira nti omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi agenda beera nga amutwala mu mbuga z'amateeka abeere nga abitebya abeere nga aleeta obujulizi ku batya bwe yaviirako abakulu omwali omugenzi Honorable Segirinya ne Sewanyana okubeera nga bakwatibwa ne basibibwa. Gambi yayagala bujulizi. Embeera yeekutte wansi ne waggulu era omukutu gukutte omuliro kye bakola Mpuuga. Kankwongere katambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Tumira baganda baffe bonna abo abali mu nkyukakyuka n'abo abatakolagana naffe nenga bagamba bankyukakyuka. I might not be your friend but I am not your enemy. Nyinza okuba nti siri mukwano gwammwe ne munange siri mulabe wammwe ate n'abenkyukakyuka si balabe bammwe. Omulabe waffe ali omu yoyo atukuumidde mu busibe yoyo atugobye ku mataka gaffe yoyo atwawudde yawudde yoyo abakozesa abakyayise ate namwamale abasuule under the bus nga bakoze abalala bonna bamaliriza nga se ne bamaliriza nga yavuwaza. So let us focus on what changes our country. Tuyinza okuba nga tetulinnya mu kimu, tuyinza okuba tetuli mu kibiina kyekimu era nga tetubeere mu kibiina kyekimu naye tetuli balabe bammwe. Therefore emundu zammwe musitunuze mu mulabe wammwe, mulabe waffe ffenna Museveni. Bwekuba kwogera amazima munaye mwogera amazima wanaffe twogera amazima newankubadde twesanga ng'ebiseera byesinga amazima galinnya ku bugere bw'abantu abamu naye era tujja genda maaso nga twogera amazima. Temupowa mwewandiise mukebere ku nkawalala zammwe abavubuka mwenyigire mu kalulu k'abavubuka akabindabinda abakulembeze bannaffe abavubuka mwenna malirizanga mbagamba mulwanire baganda baffe abali mu makomera. Ze mbagamba sigenda kuddamu kibagamba muba mumbuuza nti President tulagire sigenda balagira kulwanira ddembe lyammwe
buli omu aina right. Njagala okwebaza abaana abavudde okulwanira eddembe lyabwe n'okulwanira bannaabwe abeetolodde ensi yonna, abali mu America, abali South Africa, abali mu mawanga amalala gonna, mu abali ku social media, nalabye n'abaana b'ejjinja abavuddeyo ne beekalakaasa mu ddembe. Ekyo kyemukola kyamaanyi. Okwekalakasa tekumenya amateeka, mwekalakase mu ngeri yonna newankubadde bakifuula dangerous, naye musobola okukozesa creative ways. Manyi nti obudde buyise, naye nzikiriza tumire n'abaana ababeera ku social media aboogera amazima, abatugamba amazima. Fenna abakulembeze, we are answerable to you. Nete tugenda bawuliriza okujjako nga mogedde. If you don't stand, nobody will see you. If you don't speak, nobody will hear you. Speak truth to power. Abakulembeze bonna mba holding accountable, including myself. Yengeri gye tujja okukola ebizimba eggwanga, yengeri gye tujja okwekomako. Abuterevu nnyo ensonga bwe zityo zo zikyakutte wansi ne waggulu. Oyo nno ye mukulembeze Robert Sentamu Kyagulanyi. Kansuubire mu bigambo by'osobodde okubeera nga mwanatu omwewulirirako. Omukulu ekyamazima kyo ensonga okuva lwe zaatandise ez'okubeera nti yavaayo n'abaako n'ebigambo bye yayogera nti Mpuuga y'omu ku baakulemberamu mu kubeera nga omugenzi Assegirinya Muhammad n'omukulu Alan bakwatibwa ne basibibwa nti olukwo olwo ye yalulimu. Kakati oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo, ye omukulu Mpuuga Kabwejumbira yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'abeera nga mwanatu ategeeza nti ddala okusinziira ku bigambo omukulu Kyagulanyi mbu bye yayogedde, olabira ddala nga asaana buyambi mbw'oba asaana okubeera nga akeberebwa omutwe. Kwegamba Mpuuga bye yakozesezza mwabaddemu okuvoola, wadde ye yabadde agamba nti tavoola era teyazze kuvuma, yakomekereza avumye omukulembeze era n'asembayo ng'agamba nti essaawa yonna agenda kubeera nga amukuba mu mbuga z'amateeka, Kyagulanyi abeere ng'avaayo abitebye. Kakati nno bo abantu abawagira President Robert Sentamu Kyagulanyi bavuddeyo ne bategeeza nti Mpuuga ebyo byaliko yeerimba, oba omusajja amutwala mu mbuga z'amateeka amutwaleyo, naye nti bo okusinziira ku ngeri gye bamanyiimu Robert Sentamu Kyagulanyi tamala gwogera. Kasitaavaayo n'ayogera ku nsonga, kasitaavaayo n'akoona ku nsonga, omanyirawo nti yasoose kuginoonyerezaako n'agikakasa nti ntuufu nga tanaba kubeera nga mwanatu agijjayo okubeera nga ajyanja mu public. Kakati abantu bo bategeezezza nti Bobi Wine tasobya era kyayogera gegaba amazima. Bw'abanga yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu Mpuuga mbu ye yakulemberamu mu kukwatibwa okwa Ssewanyana ne Ssegirinya, kitegeeza ge mazima amatuufu agaddala era ne bagamba nti nabo Mpuuga bamulinze mu kooti, tulabewa gye binaggwera. Omukulembeze nga bwe mwategeddeko olunaku olw'eggulo yabadde Queen TV era yabuuziddwa ku nsonga ze zimu, era bamugambye nti omukulu Mpuuga ateekateeka okubeera nga akutwala mu mbuga z'amateeka. Ne bamubuuza kikyakyogerako era yabagambye kimu nti ye ali ready ku kyonna ekijja olw'ensonga nti ye ayimirira ku mazima. Ekyo kitujjaayo ku bagwagizi be kibali mu kwogerako ekyokubeera nti omukulu tamala gwogera. N'omukulu President Robert Sentamu Kyagulanyi yategeezezza ti kyonna ekijja kijje, ye ayogera ku mazima ate ye teyeekwekiriza. Agiyita ne B agiyita B. Kyonna ekijja ye yategeezezza nti ali ready. Katulinde tulabe wa ensonga zino gye zigenda okubeera nga ziggwera, naye nga wetwogerera zo zikutte wansi ne waggulu. Yitira mu comment section obeere nga bw'otyo ompa endowooza yo ku nsonga zino eza Mpuuga ne President Robert Sentamu Kyagulanyi. Likinga video, subscribinga naawe atannaba. Naawe alina kyonna kyagala okubeera nga otuwa bulamu, osobola obeera nga okiyisa buterevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.